accident. Tubadde nayo. Tufunye accident. Tugenda ku airport nawe gwe tugenda okupiikingayo emmotoka eganya okusiba ge mazima ku State House. So evudde ku kkubo nekkirira nekoona omuti ekonye posta bino ebipande binene billboards ezenene ekonye wansi mu maaso eweddewo ge mazima sawa zino nga zakayingira 7 evudde ku kkubo negenda nekuba. So tubadde mbabiri ne camera person wange Professor Kayidde then nange ndoza mulaba n'ekifuba mpulira obulumi bw'amaanyi nnyo already yali munda mu ddwaliro nange gye ngenda okuyingira. So kyekyo olwo omwala gwe tugenda okukima ku airport bamuyita Nannono kitegeera ntugeza kwanguwa tumusange seganya okusiba neva ku kkubo ekifuba mpulira obulumi bw'amaanyi nnyo. So ngenda yingira mu clinic wanene omuntu okufuna first aid. Already junior naye alumiziddwa nnyo era naye ali munda mu ddwaliro. So kyekyo.